أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانه، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، abalungi ab'ebitiibwa abatulaba era abatugoberera ku Ibra Islamic Da'wa, matendo ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yatenderezebwa n'amatendo amajjuvu amalungi agataliimu bukendeevu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala sokusaasira kwe n'ebyengera bye eri omubaka we Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Naam, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogwa 100 hadith lilhifdhi min qisar al-ahadith, hadithi 10 omuntu zaateekeddwa oba zaasaanidde okubeera nga amanya, naye nga hadithi zino ziva mu hadithi enyimpimpi okuva mu bitabo ebinene nga Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim ne Sunani. Naye nga hadithi zino baziyimpayanga kisaanidde eri buli atandika ekisaawe kya ilmu okubeera nga azettanira. Nga twalaba hadithi awo emabega ey'okuna, ng'olwaleero tugenda kulaba hadithi ey'okutaano biidhnillah. Mpozi ndiwo wano ne muganda wange Sheikh Ibrahim Musa nga bajja okubeera nga ayogera mu maaso awo insha Allah, naye ketusooke twanjule hadithi gye tugenda okubeera nga twogerako, hadithi ey'okutaano mu kitabo kino eno ekya hadithi 10 enfunda. Hadithi ya sahaba ayitibwa Abu Huraira radhiyallahu anhu, nga bwe twagamba ku mulundi emabega nti hadithi zino okuva kwesooka mpaka ku ya 50 zonna za sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, then eziddako ne ziryoka zigoberera ku basahaba abalala, naye nga okuva kwesooka mpaka ku ya 5 za sahaba ayitibwa Abu Huraira radhiyallahu anhu. Abu Huraira radhiyallahu anhu agamba nti anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala inna allaha yaghar wa ghayratu allahi an ya'tiya almu'minu ma harrama Allah. Hadithu muttafaqun alayhi. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti inna allaha yagharu, Allah subhanahu wa ta'ala akwatibwa obujja. Njagala tubeere nga tugitemaatema mpola mpola, kimu ku kimu ekigambo tusobole okubeera nga tugitegeera biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Sheikh Ibrahim, tafaddal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Omwajuzi Sheikh Abdul Shakur nga bwalese hadithi eyo ng'omubaka sallallahu alayhi wa sallam alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, oyo atayogeranga bigambo okusinziira ku bwagazi bwe ye nga ye, wabula buli statement yonna gye yakola bwalinga bubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kati buli olya nti eno hadithi ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam, teeka mu bwongo nti byonna ebigenda okuddirira haqqun mazima, imma obitegedde okugamba obisise wali obirabyeko tobirabangako, kasita kikakata nti eno hadithi ntuufu okuva ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Omubaka waffe annyonnyodde nti inna allaha yagharu, nti owekitibwa Allah subhanahu akwatibwa obujja. Owekitibwa Allah alina sifatin mukhtalifa, ebitendo ebyenjawulo. Owekitibwa Allah alaba, owekitibwa Allah awulira, owekitibwa Allah wakisa, owekitibwa Allah akwatibwa obujja. Wabula tetukkirizibwa kutenda Allah okuleka n'ekyo kye yeetenda nakyo. Ffe tulina ebitendo bingi byetenda nabyo Allah. Nsima
Mungu agabanga omulalu n'ebintu ebifaanako webityo kati owekitiibwa Allah mu bitendo bye Allah akwatibwa obujja naye okusinziira nga hadith gyegenda okujja owekitiibwa Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir owekitiibwa Allah subhana talina kimufaanana kyonna ate nga wa huwa as-sami'u al-basir owekitiibwa Allah awulira nnyo ate alaba nnyo ekyokuleberako tukkiriza nti kapa erina amagulu n'omuntu alina amagulu naye bwe tuba twogera ku magulu ga kapa omutwe gwo teguyinza kuwa nti kwegamba ate ge galinga ag'omuntu hakaza n'ensi tukikwate nti ne Mungu naye alina obujja ekiteka kakati mmwe abakazi abali eyo abatulaba mutandika okulowooza nammwe bye mukola mama Abdallah asinga kino onaasinga kino onaasinga kino abajja n'abajjala kubanga ffe nahnu fuqara tuli baavu tetulina kantu konna ku Allah subhanahu wa ta'ala idhan ekigambo ekyo ekisooka nti inna Allaha yaghar kikakafu towekitiibwa Allah subhana alina ekitendo ekyobujja abukugamba awulira atya nga bumukutte yamanyi akugamba afiiringa atya tetumanyi Allahu a'la wa a'lam era singa kakutanda n'otandikwa naye kakati obujja bwa Allah naye kati bwe bumukwata yenkuba okutonya oba kakati oba obujja bwa Allah bwe buleeta omanyi ffe wano Abaganda tulina katembatemba wano gwe tukolakola naye nga tetukkirizibwa kunnyonnyola bitendo bya Allah subhana okuleka nga ye Allah bwe yabivunula so ye statement esooka ti inna Allaha yaghar obwekitiibwa Allah alina ekitendo kino ekyokubeera nga Allah afuna oba alina obujja wallahu a'lam wa a'lam. Ekisookera ddala ng'era tukyali ku kigambo ekyo Sheikh inna Allaha yaghar muzikiriza yaffe eyaba ahlu sunna wal jamaa ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala byonna qaimun ala al umuri bina ensonga kwebiyimiridde nga Sheikh bwonnyonnyodde ekisookera ddala nga Sheikh bwonnyonnyodde ti ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala byonna sifatun tawqifiyya umanyi hunaka alfarqu bayna at-tawqif wa at-tawfiq kati ekigambo kino tawqifu kitegeeza nti ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyassa Allah subhanahu wa ta'ala kyeyassa aba akyagala kikwatibwe nga bwe yakissa biduni taghyir wala takyif watali kukyusaamu wadde oba kukifaananyiriza kirala wa amma tawfiq tawfiqi ijtihadi almujtahidina baseka batuula abatuka ku daraja eyo oba ku ddaala eryo y'okutuula okuteekula amateeka g'obusiraamu ne balaba nti kino kyekisaanidde hasba ijtihadihim nga kye bata tawfiqiya naye ate sifatillah ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala tetukkirizibwa kugamba nti ekitendo kya Allah subhanahu wa ta'ala ke tukikwate tukijje ku bw'oligino bwakyo kati Sheikh afwan naam ekyokulebako kyangu nnyo omubaka alayhi salam we yalinga nnyola nti owekitiibwa Allah akka fi thuluth al-layl al-akhir akka mu kitundutundu ekisembayo ekyekiro ku ggulu eryo erisooka kakati ekisookera ddala al-imaanu bihi wajibun okukikkiriza ekyo nti Allah ka kyateeka wabula tekikkirizibwa kubuuza ne kati alinnya ddaala nnyonyi yemuleeta akatya akampalampola bw'ati ajja yeesulise ajja kugamba tulina kukikkiriza nga bwe kyajja mu hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sheikh kati ng'ekitendo Allah bwe yogaga nti thumma stawa ala al-arsh atebenkedde ku ki namulondo wa kayfiyatu istiwa'i majhul engeri gyatebenkeddemu Allah subhanahu wa ta'ala temanyikiddwa kwegamba bino ebitendo bye Allah subhanahu wa ta'ala amaani gaabe yaliqu bi jalalihi wa azmatihi
bikwatagana ku kitiibwa kya Allah subhanahu wa ta'ala naye era wama qadarullaha haqqa qadrihi. So kati tetwagala nnyo kakati Mungu akwatibwa obujja kakati ate waliwo n'abo abakwatibwa obangi nesi imani onanga nenga kati nedda mmwe mulimba kakati ate nga Allah naye nga afuna obujja okitegedde tulina okukkiriza ekyo kyonna Allah subhanahu kyeyetenda nakyo wabula okubuuza kaif ate kijja kitya la ekyo tebitukwatako tebitukwatira mulimu aqaidu enzikiriza ezajjanga zikyusa ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala kati nga bulaba ba ashaira bo nga bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala la yatakallam tayogera naye nga Sheikh Ibrahim bwagaye nti ekitendo kyonna Allah kyeyekakasaako oteekeddwa okukimukakasaako ate nga ekitendo ekyo tokkirizibwa kukikyusa kukizza ku makulu gwe goyagala. Thaniyan mulimu ebitendo bibatenda nabyo Allah subhanahu wa ta'ala ebitambula naye nga si bitendo bya Allah ate nga tebiriko obujulizi kati nga bolaba ekitendo ekiyitibwa qadim kikadimu bakyogerako nnyo nti kitendo mu bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala naye nga si kitendo kye nga betugambye nti sifatun tawqifiyya anti fe naduru haythu tadur ad-dalil tutambulira obujulizi bwebukola ki bwe butambule bujjidde kati nabwe kito ensonga ezo twagadde tuzibategeeze biidhnillah ebitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala bwe bitowe bifaanagana ne shekhi era singa kakutanda notenda Allah subhanahu n'ekitendo kuba waliwo ebigambo bye twogera oluusi Mungu agabanga omulalu abatalina mannyo baawe ennyama Mungu kugamba zisimena kumanya era bannange inna diina inda Allahi al-Islam waliwo enzikiriza ezimu ezasiwuka ennyo empisa ng'abanaswara batuuka n'okugamba nti obusirusiru bwa Katonda obusirusiru bwaki bwa Katonda nti amagezi gaffe we gatandikira kale ebigambo by'omuntu nga okuleka nga obwongo buyisa naye kitali ekyo omuntu yenna ategeera tayinza kakasaako Allah subhanahu wa ta'ala kitendo bwe kityo Allah subhanahu mujjuvu bulungi nnyo talina kugamba asaanidde ku ddaala lyaliko Allah subhanahu wa ta'ala. Kati hadithi yeyongerayo negamba oluvannyuma lw'okukitegeera ekyo nti al-ghayra min sifaati llah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah basirabidde yagamba mu Majmu' al-Fatawa nti laqad thabata fi al-ahadithi as-sahiha anna Allah subhanahu wa ta'ala yusafu bil-ghayra nti kyajja mu hadithi entuufu ddala ezitaliiko nfuufu yonna nti mbitendo Allah subhanahu wa ta'ala byatendebwa nabyo bwe bujja kati anyonyola mbaka sallallahu alaihi wasallam aganti inna Allah yaghar Allah kwatu obujja wa ghayratullahi nga n'obujja bwa Allah naganti ayati almu'minu ma harrama Allah yemukkiriza okubeera nga akola ekyo Allah kyeyakola kyeyamugana. Naam Sheikh kakati omanyize bwe mba nsomesa abasiraamu baffe bano njagala nnyo okubawa ebintu byebategeera obulungi oba oliawo n'omusiraamu waffe oweekamuli eri obewa asobole okutegeera kiki kyetugamba awo Sheikh Ibrahim tumukutteko nnyo kakati owekitiibwa Allah kansooke mbuze kibuuzo mulowooza lwaki akwatibwa obujja nga alabye omuddu omukkiriza ng'alina kyakola ate nga ye Allah subhanahu yakigaana kambwe omanyi ntera nnyo okuwa abasiraamu ebyokulabirako singa obeera n'omwana nga wuwo omwana omulabiridde omusomesezza masha Allah avuddeyo mu kuvaayo Sekapi Shakuru n'otandika okulagira omwana oyo okitegedde omukuzizza gwe kitaawe obadde omugulira buli kamu ekiseera ne kituuka n'omugamba kola kino n'agaana owulira otya eno gamba gwe omwana gwe neezaalira nenkuweerera kakati ekyo ekikijjayo kiki aya eri mu suratu al-Baqara kaifa takfuruna billahi
وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وجب الله أتويون الله كيف تكفرون بالله أبانجي tuyiza mutamma mutandikira wa okujemera Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga shekhi fetwewunyisa Allah yatujja mimma indafiq nze ali mu kwogera amazzi Allah ge yatujjamu nga mazzi manyomoofu nnyo okumanga manyomoofu nnyo tebasobola nagateeka ku siyani noddamu okujirirako. Kuma Allah owetibwa gyatujje nebyatukoledde Allah seka tulina amaaso gano ne singa tukubuuza nti olowooza Sheikh Abdul Shakur eriiso lino erimu lijjamu ssente mmeka? Kati owetibwa Allah okutukwatibwa obujja Allah ngeri yakutwewuunya olwa bino Allah byatuwadde Allah gyatujje شيخي تارك تسير إلى حول ولا قوة إلا بالله لا نعلم شيء تدري لك أن تكون كتماني. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وشيخ ده شيخي كاتي الله وتيوا جنب يتولينا الله نار توا إيشيو نسكو الله بنا الله توا قالا ولا سيكا. نعم الله إنه بنبيم موتو كابتي omuntu atuka n'agamba nti emmotoka eyo ngikoye naye sinnawulirayo omuntu era bw'obajja oli bambi nyamba nkubira ku ssimu yange nti eriiso lino lirabye nnyo bambi lyatandika okulaba mujenkaaga alhamdulillah kampemuko ku muzzukulu okitegedde era buli omu era shekhi n'okyogera bwogezi ng'olinga asaaga mune muzzukulu w'oli najja munange jajja gwe munange engeri donatero okufa eriiso eryo agamba sagala kunsolako naawe amagulu gange gatambudde kuva mu myaka gya 5 gakooye kati Allah watiibwa bannange wallahi lawulahu singa siye Allah subhanahu bwoti nabwoti kwegamba entonda Allah subhanahu gye tutondamu Allah n'atatonda ngambwa Allah n'atatonda wanga bwetulira bwoti shekhi mumira okkiriza nti fatabarakallahu ahsanul khaliqin kwegamba naye omuddu n'akozesa ekiyungo kyennyini Allah kye yamuwa ate n'ajoga Allah subhanahu wa ta'ala. Tukkiriza nti Allah ebikatolaba kati abenzi bakozesa ki? Bakozesa faruj bwerere bwabwe tukibune Sheikh bakozesa bwerere ani kumalina kampuni ekola obwerere wallahi la isa tewali kati sebo bakozesa kubanga mmwe gwe ayinayo obwerere obubwo bwokozesa naye omuddu naddira obwerere Allah subhanahu bwe yamutondera obwo bwennyini n'abweyambisa mu kukola atya mu kujoga Allah subhanahu wa ta'ala. So kakati ekintu ekyo ne bw'okizza mu buntu kiruma kitamwa owulira nga wenna oggwawo omuntu ono gw'ojje gy'omugje okitegedde okumulaba kati ng'ate atandise okumera ogamba kino akola kino ogamba kino akola kino ogamba so kakati omukkiriza wenna atulaba bw'obanga oyagala kujeemera Allah okitiibwa sooka otunuulire Allah kujeewa Allah wali ofaanana otaggwa Allah subhanahu wa ta'ala wa'allamaka ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أني يلياكم نيغوي kati seka wano oli watulengera wano ma sha Allah bana ochigede hakana nebira nayete bamanyi owedi wallahi tujewa waje tuva ochigede twava luddawa fe twalike ekiseera seka nga wallahi alazim eminyiranga gikolanga emmere Allah era ng'oli okugamba nti gisangule kugamba abakoze ekiramu bubiye ne kati nesinzira wano mu kamera nengira mugeze bwe nti era bakubira essimu nti omusiraamu alabika obwongo bukoze butya okitegedde lulinga tetwetawaanya nnyo tunaabira ku bifugi okitegedde Allah atugyeyo subhanahu wa ta'ala kati omuddu n'akozesa ekyo kyennyini Allah kyamuwadde ow'ekitiibwa ate n'abeera nga akola atya kugamba ngamujoga Allah subhanahu wa ta'ala wama bikum min ni'matin famin Allah chigede tonna temulabanga ekirungi sigwe Allah
ne sheekhi osanga omuddu yali mwavu yava simange olaba seeka abaddu balina ebyalo gye bava waliwo ekyalo nga seeka kiswaza n'okwogera ovaawa kati bakubuza ati ovaawa nogamba nti mba kyasande kusani bwasandeku mbwa okitegedde era omuddu bamubuza haji ovaawa ngali wa masjid ovaawa ewammwe wa naabera gamba basiraamu sheekhi ebyewaffe temujja kutegeerayo okitegedde kiryambwa naye nga linnya lyakyala naba Allah naamujja eyo namuleeta mu capital city maa dhalika Allah namusukkulumya Allah namugabirira akamotoka n'akavuga kyokka akamotoka Allah kamuwadde kennyini n'akeyamisa mu kusomba bamalaaya era ng'omwo mwennyini mwayendera nina sheekhi ekintu ekimu ekyakolwawo juuzaawo omu Allah subhanahu wa ta'ala yaddamuwadde ettutumu biki n'ebirala naye alina ekyakoze yaddidde akamotoka kennyini Allah keyamusukkulumyamu n'atwala omwana mulonje n'amwendako khalas naye wekitiibwa Allah naye ayina innahum yakiduuna kaida wa akidu kaida yabadde avaayo maama w'omuwala n'akola atya namusanga awo wennyini emmotoka ne zeegira yabadde amututta kumusomerera kiti majini kale si gwe musomo naye nga nammwe abasomerera amadini omuwulu osomerera otya amadini temuntambula budde buno mugende musomerere enkoko n'ebirala naye abantu mujja mutusalire enkoko n'ebirala muwulu tasomerera bantu abo muwala tayinaako maharani we museeka nsoma gundi gwosomedde wagwe kale so sheekhi zezimu ku nsonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala Allah akwatibwa akwewuunya seeka Allah atwewuunya ayiseeka Ibn Qayyim yagamba nti obujja bwa Allah subhanahu wa ta'ala bwezingiddemu karahatuhu wa ghadabuhu obusungu bwe okutamwa kwe Allah subhanahu wa ta'ala neseeka kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti iyasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid nenga oloza kiva kuki bantu kubeera nga bayitiriza kubeera nga bajemera Allah subhanahu wa ta'ala Allah naga nti iyasha Allah waba yagadde yudhhibukum finnas olokutujjawo wa ya'ti bi khalqin jadid naleetawo ebitonde bipya betutalabanga nako nabo kito Ibn Qayyim kye kigambo kye nti obujja buno bwa Allah bwezingiddemu ghadabuhu wa karahatuhu obusungu bwe n'okutamwa kwe Allah subhanahu wa ta'ala mbaka sallallahu alaihi wasallam yategeza omanyiru mu sahaba yitibwa Sa'ad radiyallahu yagenda n'agamba nti nja kufumita omusajja yenna nina gwe nsanga ne mukyala wange nja mufumita ekiso kati basahaba ne beewuunya ghayratu Sa'ad obujja bwa Sa'ad bwayina mbaka sallallahu alaihi wasallam n'abagamba ataajabuna min ghayrati Sa'ad mwewunyiza obujja bwa Sa'ad naga ati fa ana aghyaru minhu kati omubaka naye ayingidde kanti nze nina obujja obusinga obwani wa Sa'ad kyetwagala ate obujja mbaka sallallahu alaihi wasallam obuteeke ku kiri ekikolwa Sa'ad kye yayagala okukola obujja bwa mbaka sallallahu alaihi wasallam n'obutegeeza kirala naye n'agamba nti wallahu aghyar minni naye ate Allah subhanahu wa ta'ala alina obujja obusinga n'obwange kitegeeza ki nti mu bujja Allah subhanahu wa ta'ala akwatibwa obujja okusinga n'ebitonde byo ebibikwatibwa thumma oluvanyuma Allah subhanahu wa ta'ala ombaka sallallahu alaihi wasallam yasinga obujja ebitonde byonna wadde nga naffe obujja tubulina kati obujja bombaka sallallahu alaihi wasallam bubeera ku ddiini busiraamu so si ku bino ebyaffe yankwanidde omukyala yagize bw'ati feno byaffe seeka kuba kati olase buno bwaffe buno olw'omukyala ayinza okuba nga si wuwe naye nga kale aminamu akantu naye wallahi bw'olaba amuwa salaamu yenna newaba sheekhi ebabuuza naye kati amuwa yaaki ye n'omulabanga kwegamba alina byakolakola ebirala oyinza okutabuka ekikola kitya nekivaayo kati obujja bombaka sallallahu alaihi wasallam takun ala ddiini bubeera ku ddiini busiraamu nga bwe kyandisaanidde nti omukkiriza naye yandibadde n'obujja ku ddiini okulaba nti mukkiriza munna akola atya ezzambi lino nga Allah subhanahu wa ta'ala fenna atulaalika kubeera nga tumusinza n'obutamujeemera kati ombaka sallallahu alaihi wasallam kyaba agamba nti almu'min yaghar mukkiriza omutuufu asaanidde akwatibwa obujja
naye yali tategeeza buno obujja obw'ekikula manyi fe abantu tulinamu obujja obw'ekikula olaba kati seekaka ebibe bino ebyettutumu bino oli ayinza okwatibwa obujja ku munne aga nti lwaki ye okitegedde lwaki Seeka Ibrahim lwaki gundi lwaki ani kati naye nze abo ntera ansa yaabwe nti lwaki ye kubanga Allah subhanahu wa ta'ala era oli waga nti lwaki gwe avuga emmotoka kubanga Allah era muganda wange yenna buli wowulira nga otandise okufunamu akantu ako eri Allah subhanahu wa ta'ala kubanga ekyo ky'oba olowooza mu mutima mu kaseera ako i'tiradun ala qismati llah obanga agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala okugabanya kwe si kwa bwenkanya nti Mungu tiyakozesa bwenkanya kubanga naawe yali akulaba kuba naawe akulaba akugabirira kati si fefeka abantu bali fane nnyo negano katukoze kana katondo era osanga oli abuuza kati nga kijja kitya tekikumanya nnyo bongo oyo Allah subhanahu wa ta'ala so kati shekhe kyendabye oluusi Allah tetumutegeera butegeezi kituufu omumanyi omu yawandika ekitabo nakyo omutwe nti asbaabu dhunubi walmaasi lwaki abantu bajoga Allah subhanahu wa ta'ala mu ensonga enkulu gye yawa aljahlu billah tetumanyi Allah yani kati oli singa awulira nti Allah akwatibwa obujje kitegeeza Allah afuna obusungu n'ebirala obusungu bwa Allah obumanyi obusungu bwa Allah obumanyi inna batsha rabbika lashadid Allahu akbar obusungu bwa Allah obumanyi olaba Seeka kati olaba fe tuli eno twogera naye Allah n'agera ng'oweekitiibwa pulezidenti w'eggwanga lino ali mu kuwa speech n'agamba muvubuka oyo Ibrahim Musa yanyezeza Allahu akbar walillahi alhamdu Seeka bw'obanga toli nnyo musajja oyinza okwekwekanga emmese naye ng'olaba muntu nga gwe kale waliwo ogundi ebiyinza okubeerawo naye ng'ate tebiyinza kusinga Allah subhanahu wa ta'ala so kati mukkiriza gwe atulaba nga naffe twegamba bambi weesaasire oweekitiibwa Allah subhanahu aleke kuwulira bujja kugwe ng'oyina haramu yenna gwakola kubanga Allah musobozi okukola ensonga yonna va ku bino ebyapa kati fe oyinza okubeerawo n'owala n'omusajja naye nga buli w'omuwalana shedde eddaala lyeyongera buki n'omuwalana nti olw'okuba avuga kati olaba sheekhi kati oli ayinza okutwalanira wano Allah n'akola embeera naga naye inshallah abasiraamu abo bajje enkya bagende California kati twava mufi tuba twakavaayo nga ne Saudi etuyise okitegedde kati kitegeeza omutima gu ekyo omuddu atebenkeze butebenkeza mu mutima atebenkere riziki y'omuntu Allah subhanahu wa ta'ala giyamuteekera lan yamuta hatta yastakmilahu toyinza kufa wallahi kujjako nga Allah kiyakuteekera kyekyo simanyi lwaki naye nze buli kyetwogera mba nekyokulabirako mutu kakati wootira ebintu nti Allah kyateekerateekera omuntu ne bwakola atya kimusanga kaneze ku byemikolo bino waliwo omuddu nga Allah yamutonanga kale ebyokulya abyagala nnyo ffenna tubyagala naye tulimu amaki tulimu amadaala omuddu nawulira embaga eri Masaka naye kabeera Kampala nga tewali omuliso n'omu naye tewaliyo shukulu ku muzikiti gw'omukatale omuddu n'akwata omutwalo gumu n'ekitundu n'alinda emmotoka n'agenda ku muzikiti e Masaka naye ng'ekikulu mmere naye nga emmere gy'alidde asobola ogifuna mu Kampala ku 10 mmeka naye n'akozesa ogumu ekitundu mu kugenda n'ogumu ekitundu madda zemmeka naye ng'ekimututteyo eyo riziki ye n'agiteekamu ne ssente agenda akola atya
agikimi olaba mbaka sallallahu alaihi wasallam tukuga nti riziki y'omuntu emunonya nnyo okusinga ne ajali okitegedde bwe muyigga kati manya muganda wange nti ekyo omwana Adamu oyo muganda wa Allah kyamutuusizzaako ye riziki ye yennyini gy'ateekeddwa okufuna era naawe olina riziki Allah subhanahu wa ta'ala gye yakuteekerateekera togenda kufa okuggyako ng'omaze okubeera ng'okituukako ithan abooluganda abakkiriza hadithi eyo etulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala akwatibwa obujja seeka amazambi gonna gali awo nti Allah subhanahu wa ta'ala akwatibwa obujja kumukkiriza naye mbaka sallallahu alaihi wasallam ayina ezzambi lye yaspecifyinga owekitiibwa Allah lyakugambanga nga ashaddu ghayra kati nga bw'owulira ku musajja eno mu byedduniya ayiwa ebintu byonna oli ayinza okukola ebintu byonna n'ofuna obujja naye ekisinga okuteeka abasajja ku pressure nawulira ng'ava buvi seeka kwe kuba omukyotalawo no kale nebosantula nti twala nnyo Sheikh Abdurrahman Sudaisi Allah mukuume nobanga wakawasa omuntu obulungi nosanga Sheikh Abdurrahman Sudaisi ng'ali wali awayimiridde ekituufu kiri bino okwegamba oyinza obutabibuuliza nnyo okitegedde kati awo buli musajja yenna mukambwe ennyo nnyo kidde naye ate nabo balina okwegenderezaamu abasajja waliwo obujja obw'ekisiru obusukka waliwo n'abatuuka n'okuwuliriza muti okugamba bakyala baabwe nga bagenze manju awulira ngu waliwo gundi ebigwawo ebikola bintanaye yabbi oba eriyo omusajja omulala mpa password y'essimu osekereza biki nga okuba essimu oba osekaseka nze nga toseka bulungi bannange obwo bujja bwe butyo omuddu n'atuuka n'okumene lwaki olya bwotyo olinga tewali Imaamu yazze wano n'atukyalira waliwo akamwenyo kewataddeko nze nga bwe tubeera mu ddiro tukanteerako okitegedde bane ojja kufiira bwereere so obwo budde ate obususse nnyo gyezisennyo buli simu zikola tulabe kugamba oyo akutawaanya message yaani akola obadde oleeta Sheikh kakati mbadde mbalaga nti ezzambi Allah subhanahu wa ta'ala lyasinga okukwatibwako obujja ayazni abdahu au antazini amatahu omuddu wo okwenda oba omuzaana wo okwenda tulaba nti seeka amazambi Allah agakwatibwako obujja naye omubaka sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti ate eryo ddyo lyajjanga hadisi erispecifying seeka lyogere kugambanga nange no bwe nfuna tafsiri ow'ekivubuka omanyi kati ngeno bwe tulina tafsiri ya Ibn Kathir kati eno naffe no mu kivubuka bw'oyogera bw'otyo enavubuka bayinza obutategeera ddamu ibara egamba nti ezzambi Allah subhanahu wa ta'ala lyasinga okukwatibwako obujja ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe tulaga mpolapula kaziseka ne ku bavubuka ezzambi Allah lyasinga okukwatibwa obujja okusinga ku mazambi gonna ayazni abdahu au ayazni abdahu muddu wo okwenda au antazini amatahu oba omuzaana wo okwenda kwe kusumulula zipu abavubuka kwe jiri ate saagala ogere yango Sheikh nza amazambi nga ngakola nnyo adidde kagisumulula la Sheikh ekituufu kiri tuli kumule simena kumanya oba omulembe guno gwe tuwangaliramu abantu tebakyalira banga zambi eryo si bafumbo ate bwe tudde eno mbavubuka tulina amanya gaffe ag'enjawulo bumaama waliwo amanya amalala siiri nyori omanyi kati n'ebyo nefu bino ebyeteeka eno nyori beabe ero sebo liseka abeera ku simu salamu aleka mujibu ndona kibeabe kyange okitegedde kakati abantu seka tebakyaswala kati obwenzi ate mwabo bali mu nzimba omanyi kati nzoba mukuba mukube naye abo bali mu mulembe guno Allah naddala abavubuka obubaka bwange bugenda nnyo eri abavubuka abavubuka kati batuuse eddiini kati gye baagala ate okukoleramu obwononefu nga bayitira mu layini eno y'obusiraamu oli yeefuula ng'asomesa omwana eddiini okitegedde adda ku mwatuza nnukuta makhariji bwamukwatirira buno obuvubuka ate nammwe bahaaji tubanenyaamukko olaba otya omuvubuka
asomesa muwalawo asomesa muwalawo ne wabanga ayina imaani efaanana etya nga Jibuliiru yamuliza n'omuki n'omurajaa nga buli sola Jibuliiru emukima n'emutwala ku Kaaba temukkiriza abavubuka bawuulu kugamba atwale omuwalawo amusomesa woloseeka ekintu kino kyansoseeko nnyo waliwo be bakwatira mu jeneza ey'omuziki kati bagenda okulaba ejeneza kugamba ekola etya eringa ezannya weeti ko abasiraamu ya rabbi oba kati mukyalo eyo balina obunyonyi bungi simanyi bamwe mwabula ku shaitaani nagawanga badoogerako kati abantu obwononefu obutuukiddwako futula bajeneza badira ne bateeko n'olugoye lwennyini ebyuma byabbi emmese zaamuno ngambi okitegedde okubikula nga sabaeyo mashallah bali mu kwegazaanya fi baitin min buyutillah ate nabuka obuwalawala awuliriza kati fulasenga nze nakyo obulaba essimu z'abakazi zegendereza nnyo oluusi be baleeta ne baseeka okukola kutya okubendaseeka ekyana kikubira essimu okitegedde nga mu butuufu oli bw'aba omuwulu ate bano abakyadinga amangu nga ziba zavuddeko dda kati Qur'ani okitegedde okigambo Qur'ani kyokka okukyogera bamiseeka salaamu ze batoola ezo tolanga wetusomesa wano hadithi ayinza okukuba essimu kasheyi hadithi za nabbi ajagala hadithi ekigambo nga kya ddakiika emu omanyi abo abaana si bangu era enkwe z'abakazi azimu nene ayina n'okukugamba abanga ati wejjesa seka nna gye nabadde kukosa jjo taau ennukuta eri taau adda mu bya ti okitegedde kati bambi seeko ono onamusikako omanyina abo walimu ekivaamu bebyo ebiddirira seka nina kosa jjo gye nabadde eyo masigiri emu musiraamu omu n'abaako kyanyumiza nti waliwo omukyala awo yajja nga alipootinga ewa imaamu aloopa muvubuka muvubuka weeyo Masaka mbu yagenda n'amwesiga nnyo kati omuvubuka ng'agenda agamba omukyala oyo nti Masaka ninayo tahfiidhu y'abawala basomesa Qur'an muwala oyo inshaallah muweereza asome Qur'an olw'obwesigwa obungi bannanga abazadde mwegendereze olw'obwesigwa obungi bwe yamuteekamu omuwala ng'amuweereza waayitawo akaseera katono omuwala okujja ewaka ngali lubuto okitegeera oba omulenzi yamufunisa dde olubuto bagenda okuripootinga okunoonyeza ku muvubuka nga n'abawala abaali basoma abasinga obungi bonna abasinga abafunisa embuto kati seeka kyobadde information gyobadde oyisaawo nti bannanga abazadde mwegendereza abavubuka abo abajjajja mu maka gammwe nze kusomesa wano abawala hadithi ate tebagadde kwetyebeka woowe kwetyebeka ebitooke byebigwa kamusitono musitula musima gundi kafuna amahabba ga ilmu subhanallah kakati oluusi seeka banne omulembe guno abazadde bennyini be bawagira ate abaana baabwe okubendako ate tulina abazadde bangi ayinza okuyita muwala we wa senior 4 senior 6 namugamba jawutya Allah nti tulinayo boyfriend namune mmanyi sirina kubanga Allah yakola atya nawe nekyana gwenze nakola dda nti oli kisiru oyinza okutya okutuukaawo nga tolinayo tebagambangako nti I love you tegedde basengaawo bonna bakulaakulanye olina okuba nga olina kati omwana omuzadde yennyini n'ateeka omwana ku nninga okubeera nga anoonya boyfriend okiridde oba nze era neewuunya omuvubuka ayinza okujjeeka ew'omuzadde omuzadde n'abuuza nti ani oyo maama mukwano gwange Abdul oyo mukwano gwange okiridde ono tafuddeyo kumanya kiki mukwano gwe okuva eddi n'abalaseeka ekisembayo abamu baddira abaana nga yamugulira kondomu munnange ensi si nnyangu kutembera munnange nzi nange nabikolako abamu batuuka n'okunywiza abaana amazambi gaabwe bwe tuvumirira seeka amasomero agateeka kondomu mu compound
Yegali agoseka. Yegali seka wallahi. Condom nga zibeeramu awo. Bwe kiba kigize olaba wana ebisiyaga ebyatabuka waliwo university emu gye baŋŋambako nti bakkiriza abalenzi n'abawala okusula mu kisulo ekyo batangira bisiyaga bajjawo obubi naye nga babugisaawo bubi batangira bisiyaga ate nga promoting obwenzi kakati abooluganda seka mu kumaliriza ezzambi lino Allah yalyogerako mu Qur'an n'ali specifyinga n'agamba nti walladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi والفواحش abamanyi ngayo bavunula fawahisha laga nti huwa zina bwenzi seka bwenzi tebuli mazambi manene min akbar al-kaba'ir kati Allah gantu walladhina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi amazambi amanene wal fawahisha nobuchi no bwenzi kitegeza nti zambi no lyobwenzi dene nnyo omanyi kati seka nzenzikiza njugaliyo kino ndirize obwenzi bubi kituufu naye ate omuntu ayendera mu bufumbo mubi oyo shaitana bannange mubi kankiddemu omuntu ayina omusajja oba omusajja ayina omukyala nga mwenzi eryo jinni linnyini ne mukyala gwe ti Allah subhanahu wa ta'ala seeka okimanyi eriyo abasajja nga agamba bambi nti ayina abaana 10 nenga ayina omwana omu subhanallah abadde obutaba na nsonyi seka teweebuuza kati kambuze ekibuuzo wano abalalu bazaala oba tebazaala abalalu bazaala bazijjawo embuto ate tubamumisoge n'okulabanga omwana w'omulalu ng'ayina omusiraamu gwafaanana feesi yennyini osigedde nekati okumanga tuli bakyamu nnyo omulalu atanaaba tasenya awunya naye wazayyana lahum ash-shaytanu a'malahum kati okuwunya sitani kufuranga miski yennyini rihul miski kwati omuntu atanaaba amazebba yenna akyuma naye oli naafuna obwagazi n'agamba kankyendeke ekijja kyendeke so bannange mukyala gwe tya Allah subhanahu wa ta'ala abaana bolina babo abaana babo imaamu gwe muka imaamu abaana boina ba imaamu abaana ba imaamu kubanga tugenda okulaba amayuga ate ga musiraamu ono alero omuki omuzikiti ogenda okulaba gundi kali akaana akokusatu katemereza amaaso nga muadhin ate muadhin ate gundi akafaana nnyo ogenda okulaba ate akaana akala obugere bulingo no wagundi boda boda aleta abatewa ate teriyo bantu besibazanga bantu awo bwakulaba ngona atera okufa oba ayizoga munange olono nga imani kakati ng'omuntu ali ku wanene nange sekambale nakyengamba mune baby chichi hani chichi kyogamba munene wono oguma nti ye ne bambi kyembadde nkusaba soko yite ku benganda bajje kubanga kino ekintu kinene kyamaanyi kigede ne mutubula nga seka nsonyiwa abaana bonna sibawo Allah abaana abataliba wallahi eriyo omukazi ali mu maka ng'akasiza ddala nti muno seeka talinamu mwana no nenga ali mbaana 15 ali mbaana 15 naye nga buli mwana alina kitaawe buli mwana alina kitaawe Allah mugenda kumuddawa otegedde kale bannange tuseemu ak'obuntu omusajja aweeredde abaana omusajja akoze eki sobanne omuntu okubeera ng'ayenja mu bufumbo ate kikyamu nnyo kuba tukyali ku ebyo abantu benda ku bisolo kwegamba yakutte embwa kakati ebyo byonna si bye byandeese obudde buno wallahu a'lam biidhinillah mukumaliriza hadithi eyo ewedde eyokutaano inshallah mulundi gwe tunaddamu okusisinkana tujja kulaba ate hadithi namba 6 biidhinillah wabula tubakubiriza eyo yonna gye muli abatugoberera okubeera nga musomo guno mugugoberero gwa hadithi onazigoberera mpola mpola inshallah osobola ozikwatira mu mbeera bweti n'okuzitegeera amakulu gaazo n'obugazi bwazo mukumaliriza tuwagirwa aba Al-Bayan Quran Memorization Center eyiganga etahfidhu yamanyikiddwa bulungi ya mukadde waffe Sheikh Shaaban Uthmani Ngobi hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu so
tahfidh eri bayani bajita bayan eri iganga mu Jinja district iganga Kalilo Road ku Masjid Jamia Kalilo Road ku Masjid Jamia wa Sheikh Shaban Uthmani Ngobi umusoga biidhnillah bawagira eranga bateka mu sente omulimo guno okubeera nga gutambula biidhnillah subhanahu wa ta'ala awo nyinde tuyinza kusukawo Sheikh subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam